Omubaka Kabuusu essaza ly'ekyamusa mu disitulikiti y'e Kalangala ne ssentebe wa disitulikiti Rajabu Ssemakula basomesezza abavubi okwetangira covid19 oluvannyuma lw'abatuuze n'abavubi okwemulugunya ku butaba mu kifo akeberwa kirwadde kino. N'amazzi n'onaaba engalo buli lw'okwata awantu ne bw'oba nga okutte ku ssente ne bw'oba okutte mu mpale ne bw'oba okutte wano oba ng'onaaba ne sabbuuni. Abantu baba abangi beewale weewa amabanga kye bayita social distance tonsemberera. Bakozesezza emizindalo mu bitundu ebyenjawulo okwogerako eri abavubi okwewala okuba enkuŋŋaana ezaawerebwa. Ng'abantu wekolera awamu nti wabaawo ebibayigiriza ebikwatagana n'ensaasaana ya covid oba n'amawulire ge mutamanyi. Batandikidde mugombolola y'ebufumira nga ssentebe Munaaba Robert yennyamidde olw'abakuumaddembe bakozesa eryanyi erisusse mu kukwasisa ebiragiro bya kafyu. Bakuumaddembe abamu ate bwe batuuka obudde obw'ekiro bafuuka nsolo. Baagala bakozese amaanyi ate agasukkiridde nnyo. Kabuusu anyoleddwa olw'abamu ku bawangalira ku myalo ababalaatira mu kwetangira covid19 ne bamutegeeza nga batafuna masiki kwe kusalawo buli mwalo okugwa masiki okusinziira ku muwendo gw'abantu abaliko. Bwe tunaaba tuva wano defense ku lwa community tujja kukuwa masks okusinziira ku ttiimu yaffe ey'awamu twakkaanyiza wano tubalekere masks 350. Bo bassentebe b'ebyalo abalekedde ensimbi eziri wakati w'emitwalo 25 okuddukira bali mu mbeera embi. Ssentebe Ssemakula ajjukiza abavubi nti wadde covid-19 waali tebalina kwerabira nti balina okwekuuma akawuka ka mukenenya. Siriimu naye taggwangayo. Siriimu atujejebeza ebbanga ddene, tulwanye ne siriimu ebbanga ddene ate tetumwerabira naye najja atukwata. Sulaiman Kiwanuka akubye enkata abakadde abatakisi ssaako n'ababodaboda bw'abawadde emmere wamu ne masiki okubayambako mu kiseera ky'omuggalo. Enderizibwe, akulumizibwe, nange nebala okutambula. Baakati nteekana bwe nti mpiseeyo bwe nti abafunye ebintu ba Town Council na Chief Managgalama Omubaka ategeeza nti buli kyalo wakukidduukirako abantu 20 ng'abantu 6 bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Abakulembeze b'ebyalo ssaako n'abamu ku batuuze bafunye ku mmere eno okuva mu byalo okubadde Kalagi, Nakanyonyi Mission, Bukooza, Kijjo, Lukyamu wamu n'ebirala era nga balaze essanyu lwaki Wanuka okuvaayo n'abadduukirira mu mbeera eno gye bali naddala mu biseera bino eby'omuggalo wadde nga nabo bali mu masusu ga byalo. Nsanyukidde obuyambi bwe batuleetedde okutuyamba okunkwatirako ku baakuzeeko abakadde. Akuutidde abatuuze okwekuuma n'okwewala okutambula kuba covid-19 mungi ate ngatta ng'abantu tebasaanye mukolera mu lwagajjavu. Ne covid omulundi gwe yasooka okujja abantu ffenna twalowooza bu byakuzannya ate ekizibu nti yajjira mu kaseera k'ebyobufuzi abantu ne bamufuula nti waaki wa byabufuzi naye abantu bafudde bangi ate era abantu bakyafa. N'amaka gasoma mu 10 ebuwerenga Kisubi mu Kiso gaweereddwa emmere omuli obuwunga ttani 3, sukaali, omunnyo, buto n'ebirala okubayisa mu muggalo. Bino bibaweereddwa mutuuze munnaabwe Galabuzi Empologoma ng'ebirala bikwasisa ssentebe w'ekyalo Joseph Emoit okubituusa ku bawejjere. Mbadde ntuukirirwa abantu bangi ng'abantu basaba obuyambi naye nga nange sirina wembujja. Naye twebaza Katonda olw'omutuuze omulungi olw'okutuwa emmere, ndabawo ebijanjaalo, ndabawo amazzi, obutto ne sabbuuni. Ssebo twagala okwebaza mwami Galabuzi akubiriza abali obulungi okuyamba abatalina. Siga nti tebalina mitima mirungi naye oluusi abatamanyi nti ekyo basobola okukikola n'akasente akatono k'alina bannaffe abateesobola tubayambe okufuna ak'okulya. Teka mu lubuto kwa